Omulungi jakumira Rwanda Rose Media y'inkwaniza onakola nkwebazani mutena jo tusakingala mukwana subscribe nze tuyenza nnyo tuyenze ate nabana subscribe ngoteleko notification obere ngofuna video mu budde video jimpeleka comment ne like mukwano tuba tutesa mukosonga gazino zematadeo amawulira agennaku ga security alert ya mwami Lumbiye jawadde ku mulangira na Kibinge owe Kibuli nagamba nti no waliwo information yafunye nti sawa yonna agenda kubanga agwa mubuzibu naddala ku lugendo lwabadde tegese ogenda emitala wa mayanja amusabye olugendo alusaze mbu abasobola naye nga ye amaze okufuna obukakafu nti waliwo ekibi ekimutegekeddwa era namusaba bambi yebereremu amawulire amalala ga mwana mulenzi Deno yakwatiddwa olunaku olwajjo bambi nga omukyalo omu naye yavuddeyo ne Yowana omuwala era wawano ku social media gwe yayogerako ebigambo ebibi nti yali afulumiza obutambi bwe obukyafu kakati bwe yabyogera namugamba munange byogedde tobiinako mutwe na magulu era omize pesa cham kakati no yavuddeyo namukwasisa naye Calvin Kayanja ono amutabukidde namugamba nti bwoba oyagala okweyita nti olina empisa oba oli muntu mulungi oba ng'oyagala okubeera n'ekitiibwa wano ku TikTok oba ku social media tekubaako muntu yenna yeteekayo ate nasigala nga yeetwalira waggulu amugabe kino kye yakoze kibi okukwata Deno namusibisa naye ogenda kubanga obirabako nga bwamutabukidde kakati n'ensonga za Jaliya nazo zikyagenda mu maaso bannange Jaliya luno olutalo lwe yasigudde lw'amaanyi ate bw'obanga oyagala okukola olutalo tosigula lutalo ku baana ba TikTok oba ku social media kubanga bo baana bakadama ate bo baluyingiramu terugwa manyi Jaliya gyebuvuddeko abadde nga bawe tamulaga face era nga abaana bayomba nnyo ku Facebook ne ku mikutu emirala nti lwaki tomuleteekayo face kumbe abaana bakiguddemu ne bagamba nti omusajja mubi boogedde ebigambo bingi omusajja mubi omusajja tamugwanira omusajja mukadde ebifaananyi by'omusajja byonna kati biri wali bitrendinga bulijjo gwatalaga face kakati yonna babijjeyo ne TikTok ye ne bagigendamu byonna ne babisunsula ne babiyuwaawo kakati neera abaana bavudde ne bayogera omugambo mbuno kino kyekyabumizaani Bruno K bwe yagenda okukwata ka video ako yakwatiramu ekifaananyi ky'omusajja era y'ensonga lwaki Jaliya yamutabukidde lwakubanga yalabize face ye gy'abadde akweka ebbanga lyonna ng'alagako omukono omugongo kakati kino kirabika mbu abaana batookomasa omugambo ne bagamba nti y'ensonga lwaki Jaliya yavumye bubi Bruno K olw'ensonga mu kavidiyo ako keyateeka ku mukutu gwe face y'omwami yali emaze okulabika ate ng'avuddeyo n'agikola ki n'agikweka ebbanga lyonna abantu bangi bayingidde mu nsonga emuno mubaddemu pengpeng n'abalala ne bagamba nti Jaliya obujulizi bwe yeewaako nti nno mukyala yali akola emirimu egy'enjawulo omwali n'ebintu ebibi yakolanga ng'okwetunda bino byonna bivudde ne bimwogezaako ne bagamba nti ogusajja gwe gwali gulina kuba gubi omuntu waawa agumira omuntu ng'oyo naye nga bino byonna bigambo bannange Jaliya mu musonyiwe temumukomerera kubanga monna Uganda munnaffe ate ayina engeri gy'awanikamu eggwanga lyaffe ng'ali mu America eyo naye katusabe bonna beesootinge ne bino bijja kuggwa kati amawulire amalala galiwo ga Naalongo ne full figure bannange fango ni mother wange oba ani amutabudde n'avaayo n'addamu n'alomba bubi nnyo Naalongo ono ye kuva dda beevuma Naalongo naye amwanukudde ogenda kubanga obiraba buli omu ayisiŋŋanya ebigambo kyani kya full figure kyani kya Naalongo kwegamba buli omu alaba nga yasinga ku mune ngenda kubanga oteerayo bano nga bwe beesusiza naawe obeere ng'olabeko ate ye Sam the Mighty Family bambi gye buvuddeko yavuddeyo n'agendako mu Nansana wali mu Lubigi awali abantu abasulibwa amayumba gaabwe n'abeerako nabo n'alaga embeera gye balimu era okukakkana ng'agenzeko mu butale bambi n'abagulira ku mmere wabula waliwo munna NUP Patrol avuddeyo n'amugambye abantu bano lwaki abagulira emmere yandibadde abateekamu mutima gwa kwekalakaasa ono naye amwanukudde n'amugamba buli omu abeeko kyakola naawe baako kyokola nange nkozeeko kino kakati ngenda kubanga nkuteerako evidiyo zino nga bwe zigeze mukwano naawe obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye tuli bulungi gyebalako gyotusaako engalo ono muzzukulu Lumbuye okusinziira ku information gyenfuna olina olugendo lwonna lwogenda okugendako mu Bulaaya mu mwezi ogujja bw'oba olina olugendo lwonna lwogenda okugendako mu Bulaaya mu mwezi ogujja nkusaba oluyimirize togenda ku lw'obulungi bwo ne ku lwa famire yo ne ku lw'eggwanga
neryo Buganda togenda bono ogenda chono je kyonna ojja kikwasako mikono 10 jajja Kasimu na Kibinge basiramu bande bakugambe nabali kono bagenda lubiya kugambye bobo ino lugendo lugenda mbulaya omwezi ogujja togeza no biteka mwenga tonogendayo kyogenda okujja gwo kimanyi kubanga ebijola gasi watuukirivu okusinzira ku sources zange jola gasi watuukirivu bakwetaaga mu ngeri yonna esoboka okulanga bakojjawo era bakiplaningidde mu Bulaaya ensi gwogimanyi kubanga goli mu contact n'abantu bogenda mulenze sources zange kusinzira ku meza wano zangambye kutegeeze bobo ilo lugendo mu Bulaaya lwogenda mu lwonna please olugendo luyimbirize nga nabo gisimufungize gamba mwenna abanoonya decent simanyi discipline simanyi respect ku app eno muli mu kifo kikyamu bino ebyobutambi bw'obuseegu bitandika bwe biti kubanga teriyo mukka guva watali muliro obutambi bw'obuseegu bwonna obuze bufuluma lusooka lugambo mujjukire ebbanga lye twawuliriramu akatambi ka Pulitinikolo tekamala ne tukeegeka amaaso ne ba Desire Luzinda ba Masake byonna bwe byali mbadde nsaba ogoyinga essiro okuleka nga toyina X yonna nga gwokakasa nti toyina we wakolera nsobi kati oli awo mbu Bruno Kembo yakubba kigwe munaku gwe naawe bantu kunoonya mawulire producer waba yatuuka leeti musango ffenna batuyita wano mu meetings wano waliwo gwe batayita mu meeting Jali Yawanda mbu Jali Yawanda mbu n'agamba nze ndi mu America nze why do you make me wait mukwana eno Uganda ebyo ebya America byo bizze mu America wano omuntu omuyita saawa emu atuuka 3 kati Bruno K ye yakubba kwe omukazi alinga atategeera omaye banoonya nnyo amannya mbu kuba producer mbu yatuuka leeti mbu nadduka ku live n'agamba mbu nze banzibye Bruno K wamuwe miliyoni 1 mama we yazimuono zimuwa mukoze oluyimba mushutinze video mbu kati producer mbu bwatu muyina akamanyiiro mmwe bawala mmwe notandika okumanyira abantu banyumiza America lwaki oluyimba tewanoonya ba America ne baluyimba Jali Yawanda nene mukwata amanya g'abantu ne mugateeka wansi nyongera okubajjukiza mulekera okukolezo interviews ezo bankwata simanyi nali malaya simanyi nali netunda ebintu bya Mukama obiraba akuvuddemu ku mulundi guno wakakola interview eyo wakesabula go wesabudde wakajimalizo onyumiza abantu nti wali wetunda kyokka yaleeta ndise bulungi ng'obonaabonako ka sympathy card abantu obeera omaze okukabasika kati ate ogimaliriza ogyonoonye oli ku Bruno K yakusabudde wadde tosubira Bruno K kuva ine yeewozaako ku luno byakyukamu n'akyazaako Bruno ku live yange n'ebyakyuka maani omwana takyayagala kumunyigiriza abakazi abakadde munyigiriza Bruno abawala leero wali abakazi ba Yukoyinza okulooza bonna Bruno K yabazaalamu beetikka omwana ne bamweti bannange mureka omwana isitiemu mureka mumuhe obwikizo you guys let the boy be let him gwokolagana naye kiraga nti yegwe mutuufu gwe tosobya twakkiriza nti pressure yali mu kyamu ne tukkiriza nti mukunja wamuyamba n'akubba ne twebuuza omuntu akusabye obuyambi omuwadde ate akubba atya ne tukkiriza kati ye Bruno K yakoze musango ki Bruno K yakoze musango ki gwe buli muntu gwokolagana naye yaba omukyamu yi goli Bikira Maria oli Bikira Maria nga ne Bikira Maria bakola ensobi ensi nekkiriza ne Yesu Kristo omwana wa Katonda ayina ebibi yakola ensobi ziyakola ne goli Eva gwa bakola right eyensiteri y'omukwano gyali yaweetereze wano oyinza gamba bateekawo oluba lwa ttako oba kabbebi kakulira wano agenda nazimba katana nakola kati yasaze enviiri mbwadde obuto manyi bannange tukoze tinti eno okusala emyaka naye maama era gyagaana kana bano basala enviiri basala emyaka naye ebyayanga akati eyo tuveeyo
tonvumya bamawo abana abadi bane banyigira dala bana batazaala bali kaseera abana abaye babakwekanga RVs babateeke yombo ne bakulunga bundazi waito otyo omuto omulungi nga tolagana baana fomanya abana betuyonsa zatulozita n'abatali baffe ne bakula nze nalondako omwana ne muteeka ku mabere gange ne muyonsa n'akula omanye emikisa gye nina ggwa mmanyiira omwana wa John nga sire Queen amukasukira buli lunaku amusuula buli lunaku ne mukwata bayiza nalina fulawa nga gwenyonsa ne bayonsa aba kati bona bakuze batiribita bati balinga balongo bagezi bazibu omanya abana bange gye basomera omanya bawerera Seeka ya sini yawerera abana bakale ne President Museveni yalagira babawerere na signing out ya sini owaja Miss Kigundi yawerera abana bange babasasuya day one basaso mwaka nze gwoliko nagamen am a blessed lady ogenda kunepankirako gwe na luzungu lwo oluzungu balulya lukuyambye ekyokoleka omudiba omujjo ogukujjudde nogenda ka TV mwekwata video kati fa bagisibako buli lunaku ne TV gyoliko ffe twagikola kati wagivaako yagwere ina kutaza bamawobe nyanukule ono nakyebereke yakulanga busemufu mukulu munnange nkugamba nti I have 8 children oyina abasatu ababiri oyina basatu naye gwe olaba nkufaanana olaba nkufaanana lekerawo okuwabula bakazi banno ng'oli musajja enkulayo yakulyamu olukwe nakabizi enkulayo yakulyamu olukwe kati ogera n'oyogera ku bakazi banno ne tubeera confused tugamba mukazi yayogera musajja yayogera ekirala lekerawo okuvuma abaana babanno abaana bange bavumye nnyo bakulu babiraba ne bakaaba ne naawe olina ababo ne tujja tufuneyo olunaku buli muntu apostinga ababe olabe oli wasa okuvumayo omwana w'omuntu yenna ekirala olaba gwe yakulanga ejjirikiti ogamba abantu nti olina omusajja what about me wamali mu comment section eteekawo kyolabye what about nze muko omusajja alina newe bakwata owa new shape owa mulembe omutebi munaye goyinza okuba ofunye omukisa mu kusabiriza nobeera successful nze nfunye omukisa nga nkozesa mikono gyange wano wennyimiridde olwaleero walwola banjogeera bino I have 16 acres me nga nyinako ebitooke ninako emmwanyi nze munaye nkusonyiwa okuvuma lwa nsonga wakula bubi olinga ekifudufudu olinga omusulike totegerekeka bulungi oli kumuka omusajja ovuma siina musajja nga bw'ogamba ate nomaana ogaa nti gwolina tibakumanyira gwalinga ekyo osana kubeera kyabulambuzi kyaggwanga tisamika nkubuuze abantu bano ogenda kubawa mmere paka ddi ogenda kubatwalira obuugi paka ddi yana okuwa sente ezo z'okolera abantu abo shopping matooke ebiki ogenda kukikola paka ddi abantu bano mulina okubaleka batabuke kati ogwo omuntu omunene gukumenyera ki kati nze saawa zino wandindabye nga World Food Program okuva mu Unity Platform senga obadde tonninaako kasajja nti abantu bano we nazze ennaku 3 zemmazeewo nsanzeewo bammange abaana bange baganda bange bajjajjange sente ze nandisipeninze mu mahoteri gyensula manyonyi gyentambulira kanzije mbeere nabo wano tulyeke tusobodde mpaka embeera wedda mu nteeko tolinza kuŋŋamba omuntu gwe bamenyedde ennyumba gy'amazeemu emyaka 8 n'ebibye agenda kwekalakaasa lwanjala pulezidenti yatugamba kola kyosobola nze wemba nsobodde zanya paati yaggaba mmere gwe ng'oli wakuma mu bantu muliro jangu tutandikire wano lwaki oddeyo okunafuya ekyange nkimanyi obadde onoonya layiki za lubijji naye nga tolina wakuzijja n'ogamba kookole vidiyo ku saamu ateekamu asobole okuddamu ofune layiki kuba bino si bya layiki bino byakuteekamu kuyamba si byakupiininga namba mwe mutuddeeyo mulinze pulezidenti ajje wano mukuŋŋaane ng'abantu 20 mutege live byolinza nti saawa zino kola kyosobola ng'omukulembeze kye yagamba nti kuzanya paati eno gyenzanyi woba tosobola gula yadde tampeko ya mukene senga waleese dda wano omusomo n'ostandinga wano n'ogamba abantu temuva ku ttaka lyammwe mujje twekalakaase tobeerere ate kwetega kasimu kunafuya kino abantu abamuleke tufuula papeti zammwe nti oyagala osika akawuzi buno obugologosi n'osika oyagala kazina amaganda ne kazina oyagala kazina eringala ne kazina bino si bya bandi wagoni
nti tugendera ku ntoli gundi apostinze tupostinge gundi akoze kino tukolere wamu nedda kola kyosobola ekigatta ku nkyukakyuka ngenda baliisa mpaka ddi ngenda kubaliisa kyonna kye naasobola mpaka nga mubakumyemu omuliro beekalakaase gavumenti ebazimbira amayumba. Tomanyi bumanya muganda wange ndi mu Uganda wano buuza abankyalirako nkyalira akolabe kinyinza okukolera mu ddakiika